Ng'omukafe w'okwetegekera liigi ya Uganda y'ensero eggulawo Olwokutaano ono, kilabu ya Pemba Warriors balabye nga kyankizo okugula abazannyi 5 abanaabayamba okwezza ekikopo kya sizoni eno. Ku bano kuliko Temitope Ahmed, Eric Malinga, Siza Julius Kizito, Isaac Kamya ne Philip Menyi. Jackson Pemba akulira Pemba Sports Africa asuubizza okugenda mu maaso n'okuwagira omuzannyo gw'ensero mu ggwanga ko n'emizannyo emirala. Uganda is a people of love. Ugandans is the people of freshness. Ugandans is the people of hopeness, the people of happiness. Pemba Sports Africa, we are together with you. We are there. We are here to deliver. Pemba Warriors are here committed financially, sports-wise, whatever advice by Pemba Sports Africa. President wa club eno Ambrose Tashobya era nga president w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ensero mu ggwanga Uganda Basketball Federation alambise ebigendererwa byabwe omwaka guno. Tugenda mu zone 5 omwaka gujja iyo target number 1. Lwaki? Kubanga twagala kubeera club y'amaanyi mu Africa. Oba club y'amaanyi mu Africa olina okulaba nti weetaba mu mpaka za Africa ezisuka ku liigi yaffe wano mu Uganda. So kakati bwe tuba tuqualifyinze omwaka ogujja tuba tulina ate ka chance akalala omwaka ogutandika oguddako tufunayo tukitagayo ku bazannyi abalala ne tufunayo abalazannyi bwetubanga tukyali okay ne tugenda ne ttiimu eyo ne tugenda ne tukompitinga mu zone 5 ne tusobola okugenda mu Champions Cup. Julius Siza Kizito omu ku bazannyi abagattiddwa ku ttiimu eno agamba ku mulundi guno bakola bulungi okukira ku bannaabwe aba City Oilers. Sizoni eno tugyetegekedde nga okugwako kwayo buli ng'omuzannyi twetaaga championship era nga tukola okulaba nti tujja funa ekikopo nga sizoni weddeko. Ttiimu gye ndaba nga rival yandibadde City Oilers. City Oilers mwebadde esingira ttiimu endala ng'engeri gye bali organized financially mu bintu by'essente ebya contracts, naye Pemba nga kati ali ku board. I think kiri kuffe ng'abazannyi okukola kye tulina okukola nga naye ebintu byonna biri bulungi. Liigi eggulawo ekiro kya leero n'emipiira 2 ku MTN Arena Lugogo. Mu bakazi, UCU Lady Cannons yakubbika ne JKL Lady Dolphins ku 12:30 ez'olweggulo, ate City Oilers bugyefuke ne KIU Titans ku 2:20 ez'ekiro mu basajja. Olivia Nakate, WBS TV Amasunsule.